Atenderezebwa gulumiizibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawangwa bwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangaala nkusindikira ekitangaala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi ddembe nkusindikira eddembe mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde owaddembe okubuuza omutima gwo wegutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule mu ggulu kaawe eyongere n'obulamu bwo bikozesa okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunaakubeera nga tutandika omusomo w'akadde kano nsaba tukole ekikoowe ekibiina kye tuddemu ng'oyingiza ekitangaala mu nnyindo ekyeru ate nga ofulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa kwata ku mutima gwo owuliriza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyo ettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kukolera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kubeera nga oleeta eggulu ku nsi eggulu ly'okolerera omwagalwa walituulamu okuviira ddala mbereberye kubanga omwoyo omutukuvu era omulongo wo yoyo omuntu ow'omunda omuntu ow'omunda ye yawangibwa abatonzi abaganda gye muyita emisange mu lunyaanyi be kye bayita creators then amayembe gye bayita angels ne bakwasibwa obuvunaanyizibwa okubeera nga balwana bali mu kitundutundu eky'obulwanirizi n'okuyambako bakatonda abakuzibwa nga gwe muzibe ogutudde mu ndaayo bambi waliwo abatukwatibwa ekisa nti nga bajja ku YouTube zaffe nga bawandiika nti tukkirize Yesu ng'omulokozi waffe nga balaba bye tuli mu byabwesa lwakuba nti tebatuwakadde kubeera nga bawuliriza balina bias n'ekyo ekyo kiviira ddala ku kitambo kyabwe omwagalwa gwe aŋŋamba nti nno nzikirize Yesu ng'omulokozi wange nazuula nti bulamu atudde mu nda yange era n'oli naye yafuna tayito ye yajja just kutulaga kkubo nti naawe kye yazuula naawe okiyina okitegera enjuba eziyaka mu kifuba kyange mu bwenyi bwange wamu ne mu kiwato kyange naawe oziyina lwakuba nti nno tonnaba kubeera ng'ozizuukusa tewali atusinga tali wano abeera talabika okitegera naye oli awo ogamba abantu nti bakole eki nti simanyi basenze Yesu naye tomuwulizangako na mu birooto byo tajjangangako ku kituuti kubeera nga alinnya n'asobola okubeera nga ayogera gwe kyoba ogamba nti no Yesu abeera mufu Abayiluminaati baamanya nti nno okulemesa kino katunoonye buli muzzukulu we era baakola ekikona kyonna ekisoboka okulaba nga bakola ki basaanyaawo olulwe aleme kubeera na muzimu gwe we gukkira n'ekirungi nti obutonzi bwekusifu era mwebali ku YouTube abamandwa Yesu abazzukulu be baatuulako ate n'ekisooka mu byonna asobola okusaba ekika ekirala n'asobola okubeera nga nakyo bamukkiriza okubeera nga amandibwako mukitegera weewaawo so nsaasira ggwe mukwano tosaasira nze kubanga byentuuseeko mu mwoyo
Tuyina abantu ababonga ensi, tuyina abantu abayimusibwa mu bbanga ne babeera nga tebeekutte, ne babeera nga control ziri just mu bbanga beewuuba. N'abantu bangi bekyezuula ebirabo byabwe. Naye gwe toyina kirabo kyonna kyewazuddeko bukyanga osaba kuva mu buto paka kati. Zuukuka mukwano. Omusomo gwa leero tugenda kwogera ku kye tuyita ofuuka otya omukama w'obulamu bwo. Mu nnyaanyimbe kye muyita self mastery. Omukama yaani? Omukama ye muntu asobodde okubeera nga yeefuga. Era awangula ekirabo eky'okwefuga yabeera aweebwa ekitiibwa ekya omukama. Nti asobodde okubeera nga yeefuga mu lugendo lwe. Okitegera? Mu lunnyaanyimbe kye muyita Lord. Ekyo kitiibwa ekiweebwa buli mwoyo gwonna ogusobodde okubeera nga gwefuga. Era osobola okukulaakulanya ekirabo kyo eky'okufuuka mukama obulamu bwo ng'otandise okubeera nga weefuga mu buli mbeera ebeereza eri olugendo lwo. Buli kiseera n'osobola okubeera nga okka mu mutima gwo nga tonnaba kubeera ng'oyogera kigambo kyonna, nga tonnaba kubeera ng'okola ekikolwa kyonna, ng'okkakkana n'oyingira mu mutima gwo n'osobola okubeera ng'ofumiitiriza kiki ekiddibwa ky'olina okubeera ng'okola mukadde ako. Mu kifo ky'okubeera nga oyogera ekigambo ekinaasannyalaza n'ekinaaleeta ebiwundu eri omutonzi omulala. Omuntu afuuse mukama we mu obukama bw'obulamu bwe aba amanye ekiruubirirwa kye. Era yeefuga engeri gy'akola ebintu. Ateeka essira eri ebyo byokka ebimuyamba okusobola okubeera nga atambulira mu mutima gwe. Era n'alondawo ekkubo eryo erimuyamba okusobola okubeera nga abeera mwesimbu. Mukitegera? So okufuuka mukama w'obulamu bwo kiba kitegeeza nti oyina okufuuka mukama we empuliraayo oba bwe bayita obwamukasa bwo. Omubiri gwo gw'obwamukasa oba empuliraayo oyina okugifuga. Entunnunsi zo ezigattaganya biki by'olina okubeera ng'okola n'ebikolwa byo byonna olina okubeera nga obifuga ggwe nga ekitonde. Okitegera? Omuntu yenna ateefuga ebiseera ebisinga osanga nga ayina embeera ey'akasunguyira, nga taddaawo n'afumiitiriza ebigambo by'abeera awuliridde oba embeera yonna ebeera ezze eri obulamu bwe n'alema kubeera ng'afumiitiriza kwebuuza nti nga sinnaba kubeera nga ndiyakitinga oba nga nkola ekikolwa kino waliwo ensobi, kiki kye nakoze, embeera eno gye mpitamu yandiba kasita obeera ng'oli muzukufu yandiba obanga nga bbanja lyensasulira mu bulamu bwange obw'emabega. Ekitegeeza nti sirina kubeera nga ndiyakitinga mu ngeri gye nandiyakitinzeemu nga nkozesa obusungu bwange. Kitegera? So omuntu nga bw'atyo atamanyi kwefuga kimusanga nga ayina ebboggo. Eri abo bonna baakolagana nabo, nga n'abo bennyini baakolagana nabo nga batuuka ekiseera ne babeera nga babeera bamusemberedde, bafuna embeera ebawuliza nga bagamba owaayi oba naamunyiiza oba naakola ki oba naakola ekintu ekitakola ki ekyatayagala amboggerere. Kubanga oyina embeera ggwe kennyini gye weeteekamu etakuzimba nga ggwe. Wagaana okubeera nga weefuganga omwoyo. Wagaana okubeera nga oyambaza amaanyi ag'obutukuvu bwo, kubanga omulongo akutuddemu, omutukuvu akutuddemu, tagenda kubeera nga akola ekyo ky'oyagala, agenda kubeera nga akola bituufu, kubanga amanyi amagenda go n'amadda, kubanga kye kikula kye kyaddala.
mwenna abazze bagoberera emisomo jange twayogera ku abayigirize 12 abatudde mu ndaayo era abayigiriza bano b'olina okubeera nga oyiga okubeera nga ofuga n'osobola okubeera nga obawangula mu kubawangula osembyayo n'omuyigiriza asembayo ye Yuda Isikariyoti lufumo olulaga nti tosobola kubeera nga ogamba nti mpeereza kitangaala ate mukadde ke kamu n'ogamba mpeereza n'ekizikiza olina okulondawo Omukama omu ekitegeeza nti woba osazeewo okubeera nga olinnya ebigere ebyo mu ddemeezi leka bibeere ku lutembe lwa kkubo limu si kubeera naaga oli musamize ogamba nti obusamize bwa kitangaala naye ate ebyokola byanzikiza togambwako kubanga wajjayo bajjajja olowooza nti olina okubeera nga olinnya ku bantu bonna obajooga n'okubaloga naye nga amazima wali weebuuzizzaako nti abo b'okozesa mu kizikiza bayinza okubeera nga si bajjajjaabo kubanga bo batambulira mu kitangaala naye wasalawo gwe no backsliding oba nodda okubeera nga otambulira mu bajjajjaabo abatudde mu kizikiza ekyo ekikuleetera okubeera nga otandika okubeera nga okola ebintu ebitayogerekeka buli ajja mu mbugayo buli agoosemberera n'oyagala okubeera nga omukwana buli musajja abeera akunyumidde oba afaanana obulungi n'oyagala okubeera nga weebaka naye kino kibeera kiviira ddala kakulengeko akasooka n'akookubiri kaba keetaagisa kubeera nga kwozebwa period mukitegera so okubeera mukama w'obulamu bwo kitegeeza nti obeera oli mu mitambo yo bw'olugendo lwo n'obulamu bwo nga ofumiitiriza buli kintu kyonna ky'oba tonnaba kubeera nga okola kitegera kino kikuyamba okusobola okubeera nga okulaakulanya ebirungo bye by'obuntu n'obulamu bwo obw'emirimu eyo gy'okolera kitegera omwagalwa mu ngeri eno waliwo ebintu by'olina okubeera nga otunuulira mu lugendo lwo w'obeera nga oyagala ddala okulaakulanye obukama bwo otandike okubeera nga ofuga obulamu bwo otandike okubeera nga obeera mu mukama w'obulamu bwo n'okwambaza ebirungo by'obulongo bwo mu byonna olina okutandika okufuna akadde ak'okusirikako n'oyingiza ebirungo eby'obulongo bwo nga oteebereza omuntu atudde mu kitangaala ekya zaabu ng'akufaanagana nga kkuba ekitangaala okuva mu nsi ey'obutalabika ng'okiteebereza akikkube kitegera oba okuteebereza omuntu ali mu ndabirwamu ng'olaba ekitangaala kiva mu bwenyi bwe wamu n'omutima gwe nga kikuba ku makkati gw'ekifuba kyo kitegera so omuntu yenna okulaakulanya ensi ye n'okufuuka bw'obulamu bwe mukama w'obulamu bwe olina okukola kiruubirirwa ki ky'olina mu lugendo lwo oyagala obulamu bwo bubeere butya gezaako okulaba nga ofumiitiriza n'okubeera nga weegomba ennungi eri abo bonna b'olaba abakwetoolodde mu lugendo lwo b'olaba nga beefuga w'olaba nga ne waabeera bamunyiizizza ayina engeri ye gye yeefuga n'asobola okubeera nga yeefuga musobola okukozesa muganda wange Kyagulanyi muganda waffe ne bamuvuma ne bakola ki asigala nga ali ku mulamwa naffe tusobola okikopa. Kubeera kukopa kulungi.
Okitegera waliwo bangi abatambuza lubaalo w'ekitangala naddala owasooka nga muyina obunafu obw'okubeera nga muyagala okusanyusa abalala. Okola lubaale wabajjajja abeera wabakkiriza naye oswala eri abalala nti oyagala kubeera nga ensi ekusiima nga enkola enkadde nti oli munnaddiini. Lwaki? Manya nti nno obulamu bigezo. Bwe bibeera bigezo ekitegeeza walina okubeerawo ebisoomooza. Ebisoomooza byonna ebibeera bizza eri obulamu bwaffe. Tulina okubeera nga tufumiitiriza twebuuze kiki ekigezo ekindaga okubeera nga njiga mukadde kano. Bakama bange bagezaako ki okulaba nga njiga mukadde kano. Toddaawo byakugamba nti nkooye erererere lubaale si buuma lubaale magezi na kwambala maanyi ag'obutukuvu ag'obulongo bwo kubanga buli kyonna kye twetaaga kitudde mu nda yaffe naye si byamangu. Ekirala olina okufuga empuliraayo. Kitegera enneeyisaayo ku biki ebyo ebikunyiga eppeesa mu lugendo lwo. Buli woolaba nga waliwo empulira zonna ezikuggyako mu bwangu z'oba otandika okubeera nga owa essira era weegayirire bakama abo bajjajja abo abatudde mu kitangaala bakuyambe basobole okubeera nga bakuggyako embeera eyo. Wandiba ng'olina obusungu obwettumbiizi osalirawo mu bwangu osalirawo mu busungu okubeera ng'owonye ekintu kyonna olina okulikoganizinga ekintu ekyo nti kizibu kyo. Naye woddaawo owuninga n'ogamba nti bwentyo wendi ffenna ab'ewaka ffenna mu luggya lw'abajjajjaffe ffenna mu kika kyaffe tuli bwe tutyo. Tulina obusungu bungi, tulina obusungu obwa ttumbiizi obeera owuninze naye nga omwoyo obwatyo waali. Nedda. Ekizibu kyonna tekisobola kuvaawo nga tosobodde kubeera ng'okirikoganizinga n'okitegeera nti kizibu kyo. W'okitegeera then awo we watandika okubeera ng'otandika okutema empenda. Kituufu nnyina obusungu. Mukazi wange oba mukyala wange wabeera nnyezizza nsobola okubeera nga nkola enkola ey'okubeera nga mu kifo ky'okubeera nga nkola ebintu kye nnaali ejjusizza nsobola okutambulamu n'enfuluma wabweru n'entambulatambulamu nga nfumiitiriza nga wenkowoola omutukuvu antuddemu nyambaako nsobole okubeera nga buli kyonna kye nkola kye ngenda okubeera nga nkola nkikolera mu mutima. Ye kennyini ajja kuwuliriza alabe nga amazima oyagala kukyuka then akuteekemu amayengo agajjamu ebyo naye olina kusooka kumala kiwuliriza okiwuliriza kyekikuyamba okusobola okubeera nga wejjamu. Kyovala no tukola ebikoowe bino ebyabakama baffe bye batugamba ebyobulamu bye nasalawo okubeera nga mbagamba buli musomo gonna kubanga mmanyi obunafu bwammwe. Singa saakikola mubyerabira. Yensonga lwaki nkikola buli musomo ate era kiyinza okubeera nga era waliwo abatabikola naye nze sijja kkowa omanyi nze sifaayo kasita obeera nga nze nkoze n'enkola ogwange ebisigadde bibeera bibyo kubanga ffenna tuyina olutembe lwaffe. Ekintu ekirala ky'olina okubeera ng'okola obumalirivu kisumuuzo ky'amaanyi nnyo mu lugendo lwo. Okitegera olina okulemerako. Waliwo bangi ku mmwe nga muli basamize. Nafunye Katonda omu eyagambye eti nno ye ayina empewo emu gyakkiririzaamu ayambiddwa atya abalala abaleke asobole okubeera ng'atambuze empewo emu. Ekyo kisoboka. Lubaale bumu. Kati ate osobola okubeera nga ogamba nti nno ogenda kutambuza empewo emu ate abalala. Tugambe nti nno wejjemu obwongo obuteeke wali ogambe ebitundutundu ebirala si byetaaga neetaaga bwongo bwokka oba neetaaga mutima gwokka.
So abagalwa tudde mu nkola entuufu twebuuze bwebuuza tufunye tutya okulungamizibwa okutuufu obutagwa mu bafere obutagwa mu baki mu abo abazze bateeka ensobi n'enzikiza eri lubaale waffe kubanga lubaale is the atomic structure is the universe kitegera ate era ng'okola lubaale manya nti nno wagenda kubeerawo ebigezo kubanga singa tewabeerawo bigezo togenda kubeera nga owa value ekintu ekyo ekintu kyonna kyotatuyanidde ekintu kyonna kyotagiseemu bulubi obeera tokiwa makulu olunaku olwaleero nze omulongo obulumi bw'empiseemu amaziga ge nayitamu siyagala kubeera nga muganda wange yenna agayitamu yensonga lwaki nagamba oba bankyawa bankyawe bali nsiima edda oba bali nsiima mu bufu kubanga obulumi bwe nayitamu siyagala kubeera nga mbuddamu sibwagaliza bo naye ate nga baddembe okubeera nga babulondamu kubanga sisobola kubasayirawo so obumalirivu obwo olina okubeera nga okola nga totunuulira ng'olowooza nti lubaale agenda kuwa ssente nedda buvunaanyizibwa bwaffe kubanga yeffe bajjajja b'olugendo lwaffe abazze babbulukukira mu nnyama ey'enjawulo kati yeffe tulina okubeera nga tutereeza ebyo ebyali byasoba naye kubanga ekyo kyetumanyi kubanga tuddamu luyimba lujja tulowooza nti lwaki abo baabikola ye lwaki baasayira emisaayi mu lubaale bw'abajjajja waabwe oba mukitegera ekirala ofune ebirungo era osaba ennyo osobole okubeera ng'ofuna ebirungo ebisonyiwa kubanga ensobi ezikolebwa abo bonna naawe wandibanga ndabirwamu ezikula ekulaga nti waliwo omuzimu gwo ogw'emabega ogwali gukikozeeko kituufu omuntu asobola okufera n'akufera obukadde 10 n'okaaba nga kekaswa kokka k'obadde oyina naye wali okifumitirizeeko nti oyinza okubeera nga mu bulamu obw'emabega waliwo naawe gwe wabukuba obukadde bwe bumu sinakingi nga ye kennyini akukubye obukadde obw'10 nga gwe mulundi ogusoose era ng'akomye ku ggwe naye nga akikola ku lwakiri mukitegera ekirala kwe kubeera nga tulondawo wa gye tulina okubeera nga tuteeka essira fefe nnyini nga abantu tulina okutandika okubeera nga tulondawo wa we tuteeka essira ku ebyo bye tulina okubeera nga tuwa amaanyi ng'abatonzi buli gye tuteeka essira gye tuwa amaanyi buli w'oteeka essira ku ntalo era kiba kitegeeza nti oyongera ntalo entalo zitereeza mu nsi otandika n'entalo ezitudde mu ndaayo oyinza okubeera nga oyina omwagalwawo baawo oba muganda wo oba mukyala wo ng'ayina obumulumulu nga tebukusanyusa kubanga tewaliiwo mwoyo gwonna gw'ogenda kusanga nga gutuukiridde naye osobola okulondawo n'otunuulira ebirungi bye n'obeera ng'oteeka essira ku ebyo buli kiseera by'obeera ng'oteekako essira paka w'oliraba nga ebirungi bisobodde okubeera nga birinnyibwa ku nfeete eri obukyamu bwe naddala kasita kituuka ku mbeera ey'okubeera nga omuntu ayagala kumiza omusu ekyo kibeera kisuse tumanye nti bw'oli yonna gye tuteeka focus buli gye tuteeka essira mu lugendo lwaffe kye tutonda oyagala obulamu bulungi teeka essira eri eyo naye toteeka kusira ku ebyo ebyo ate buli kiseera ebikuleetera ebbalirirwe manyi si byangu naye tusaba ekisa eri obutukuvu obututuddemu ne butuyamba okusobola okubeera nga butukuumira ku maanyi ag'akaakati buli w'otambulira mu maanyi ag'akaakati kikuyamba okubeera nga ovaamu amayengo ag'endabirwamu ye ey'obulongo bwo
wovaamu amayengo g'obulongo bwo kiba kitegeeza nti nno byonna bye weetaaga maaso oliba obifuna. Oyinza obitabifuna mangu naye n'eddembe litandika okubeera nga likakana y'ensonga likakana eri mundaayo y'ensonga lwaki tulina abantu bangi nga asula mu kasiisira asiisira ke mu kyalo alina ekiwogo kye ne yeeriira n'akuma ne sigiri yaawo n'ateekako kacaayi ne yeebaka mirembe ne yeebaka paka ku makya nga tagugumuse ng'aba ate abalina ssente abasola mu guloofa buli kiseera agamba oba waliwo ababbi oba waliwo ajja okukola ki lwaki ateeka essira eri ebyo byokka ebimunyumira ateeka essira eri omwoyo we ateeka essira eri akadde akakakati ne yejjamu ebirowoozo mu ggologoosa ye n'asobola okubeera ng'atambulira mu kadde akakati kyekikuyamba okubeera ng'ozuukusa obuntu bulamu ekikuyamba okubeera ng'ozuukusa ebirungo by'obulongo bwo obutukuvu obukuyamba okusobola okubeera nga ojjukira obutukuvu bwo n'oyambala amayengo agaleeta eggulu ku nsi. Ensi gye twetaaga etandika naffe. Enkyukakyuka ze weetaaga zitandika naawe. Ekika kyo ky'oyagala okubeera ng'okyusa kitandika naawe. Amaka ago g'oyagala okubeera ng'okyusa gatandika naawe. Eggwanga ly'oyagala okubeera ng'okyusa litandika naawe. Buli omu singa akola olubembe lwe n'alima amayengo ge then gagenda kubeera nga garipairing ekizikiza kyonna abo bonna be mbadde mulowooza nti nno bakola ki bakola enkola ezibanyigiriza amayengo gabeera gagenda kubateeka mu panic then bo bennyini badduke buddusi. Kisoboka ate nga mugenda kirabako abaagalwa nabagamba bwe tubeera nga twatandikira ku mpologoma ezibadde zifuga ensi eno ate embuzi ezibadde zikolera empologoma mugenda kirabako si mu ggwanga lino lyonna naye byokka naye mu nsi yonna kubanga empologoma twaziteeka ku lujegere ezimu baaziggyako emitwe kulwa ebikolobero bye bakoze eri abaana b'abantu ne babateerawo masks ze mulaba ku mativi mwe nga mulowooza bakyaliwo naye nga lwaki bakikola bwe kityo basobole okubeera nga bawa emyoyo akakisa okubeera nga gizuukuka munnakyo we not a forced way nga babajjako mask era mugenda kukiraba ku TV mu mwaka guno gwe tuyingiramu oba oguddako ng'abantu bali ku TV ne babajjako mask nga gwe mbadde mulowooza Obama gwe mbadde mulowooza simanyi Biden nga bonna bantu balala they're just actors. Mukirindirire ngambaga weewaawo emmabega nabagambako nti nno wayinza okubeerawo lockdown naye okusinziira ebintu ebisinga obungi bakama baffe batukwatiddeko nisobola okubeera nga tulemesa pulaani y'abeekizikiza weewaawo naye nga era kyekigaana kubeera nga weteekateeka essaawa yonna kubanga ekitangala buli we kijja enkola zaabwe zinafuwa naye era bakyalina enteekateeka tubagoberera ez'okubeera nga batuteeka mu muggalo naye tolowooza nti nno twakulimba babadde bakikola naye amaanyi ag'ekitangaala amaanyi agye eri ekitangaala ge gazze gabalemesa nga galongoosa ebyo ebibyali byasoba eri ensi yaffe mu ngeri eno era basobola okubeera nga balemerako so ekibeera kibaddeko wetegeke wekibeera nga tekibaddeyo well and good era obeera okimanyi weewaawo atenderezebwa gulumizibwe kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mugwe akume.